ettooke ly'okumakya tebirabira ngulisa okuva Kingisa hano anyumiddwa munnange ekyotera gy'abadde munnange anyumiddwa nnyo okukamalako obumazi byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo waliwoko ne freestyle ebadde etambula ku mwana mulenzi ono Kingisa ate munnange nga Pallaso ne Queen Mina munnange beeyongedde okubeera nga beekola ebintu b'esayidi eno. Ngenda kubeera nga mbikutuusako maaso awo kw'ossa ate ne Chizan Becky naye yeekoze ebintu wabadde munnange ate mu nnyonyi. Ngenda kubeera nga mbikutuusako esayidi eno bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kansooke nkulageko ko wali omuyimbi Kingisa ekyotera munnange anyumiddwa nnyo bambi ataddeyo ko wali akatambi akabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok awo munnange wali obudde bubadde bwa kumakya awo breakfast wali ate kibadde kiriya nnyo omwana mulenzi munnange ate Kingisa ng'ali wali mu enjoyment era nga boogezako okuwulira mu katambi. Ettooke ly'okumakya tebirabira ngulisa okuva kedo ate ne kadoodo kakulu nnyo 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 ng'ogamba ate ekyalo tekyanyumye. Ettooke ly'okumakya tebirabira ngulisa okuva kedo ate ne kadoodo kakulu nnyo 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 ng'ogamba ate ekyalo tekyanyumye. Ate ng'era ku sayidi y'emu ne freestyle ebadde etambula ku mwana mulenzi ono. Wano siri mwannyoko kweyitayo ku kyeggulo senfuna otulo muganda wo mugamba sembere nfuuka omuko wabula onnina ze sirina nakyakola mukwano nnina ndi wanene nomukava siri muganda wo nkujjukiza nti siri muganda wo siri muganda wo mukwano kanzi siri mwannyoko badi tomanyi bampamparabalabalaba. Ate munnange ate muzibu nnyo mu freestyle. By the way ali omu munnange ate ku bayimbi abakyasinza ate munnange ate okuba freestyle wali ezokya eside eyo. Katugende mu maaso wali Pallaso nno ne Queen Mina munnange beeyongedde okubeera nga beekola ebintu eside eno. Waliwo wali akatambi Queen Mina agenzeko munnange ati ewa mama wa Pallaso wali abadde nga alimubuuzako kaawo ne mukwano gwe oba ne mikwano gye nga boogezako kulaba mu katambi kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso wali ate naye kibadde kiriya nnyo naye abaddemu mu katambi akabadde ka trading wali ku mukutu ogwa TikTok naye nno beeyongedde okubeera nno nga boogeza munnange ate abantu obwama. Jjukira nti nno mwana mulenzi oyo Pallaso alina munnange ate oluyimba lwe olwa Forever era nga ebiseera ebisinga babeera nnyo mukola challenge munnange ate mu luyimba olwa Forever ono mwana muwala munnange ate Queen Mina ne Pallaso ntera nnyo okulaba challenge nga bazikola munnange ate ku mukutu ogwa TikTok mu luyimba olupya olwa Pallaso era nga boogezawo okulaba kw'ossa n'akatambi wali nga munnange beekola ebintu wali Pallaso abadde amuwa naye oba dola ezo zabadde amuwa waliwo yaŋŋamba nti nno waliwo ne zifake dollars ze batera okukozesa munnange ate mu mavidiyo oba zezo nze naawe naye nga akatambi munnange kaako akabadde ka tradinga wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo mu katambi. Kintu kyensinga okutya bannaye bwavu abantu baddawo ne bagaa nti simanyi batya gavumenti biki kale naye nze ntiira ddala obwavu ifear poverty era buli wendaba ekintu ekinandeetera obwavu I turn my back. Ebikyayogeza munnange ate abantu obwamu wali bagamba bannange Pallaso ne Queen Mina bali biki oba bali mu love bannange naye nga byonna bambi okusinziira ku comments eyo ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala weebityo munnange olugambo olwo lukyagenda mu maaso munnange ate esayidi eyo naye nga katugende mu maaso wali Chizan Becky abadde nga yagenda emitala w'amayanja babaddeyoko ne programu naye munnange ataddeyoko wali akatambi wali abadde yeekola ebintu mubaddemukko n'eddoboozi lyabadde ataddemu wali ku mukutu ogwa TikTok. Postinga ngo otudde mu nnyonyi, postinga ngo ofuluma, postinga ngo erandinga. Mwana nge postinga n'ebire bikube ebifaananyi bipostinze woyise wanjawulo banno si we bayita
bayita mu Nimbas Clouds oyise mu Kimulosi. Muyigo okuteekayo ebintu byammwe baana bange tekituukikako gwamanyi woyise akapulotiko gwamanyi woyise okukafuna kateekeyo bakirage abaali bakoma bakikakase nti Katonda gyali abantu babaloze abantu babasiranyiza kati gwe bw'osirikireyo Katonda akuwadde ebirungi n'osirika nabyo balowooza baawangula. Teekayo nga bapima ettaka, teekayo ng'oyiwa matiriyo, teekayo ng'omusingi bagusima, teekayo ng'oyingidde, bw'ogenda okugula dining table kuba ebifaananyi teekayo. Ye mukyala nno munnanga ate Chosen Becky era nga bwenti bwe mukyekinzeeko kakasa nti no video ogimpeera like kw'osaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.